sawa 2 ezekiro bwe bagamba nti tukola emigundu oba tukola procession bannange mwena mwabadde mulaba n'olunaku lw'eggulo nga Mwami Museveni ng'akola procession embalala ng'emmotoka za Alright, olunaku lwaleero abasinga obwedde bali mu inbox yange bambuuza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi ayambadde helmet eyo eya ballistic wamu ne bulletproof. Byonna ngenda kubeera nga mbikunyonyola mbikuletedde mbadde nsaba tuula wansi okalire byonna ogenda kubeera nga obifuna. Era message gyayisizaawo maaso awo ayagadde tubeere nga tugibatambuliza mubeere nga mubifuna mu budde naye nga tetunakugendayo mbadde nsaba video eno sooka ogimpereka like bwe bumaze subscribing weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulembeze yeewunyiza bannayuganda ajjeyo almost full attire ye jatero okozesa mu struggle ajjeyo meta glasses ezo zisobola okubeera nga zicommunicating n'abazungu najjeyo neyo ballistic missile element element n'obo mukubika nesta ku mutwe tesobola kubeera nga affecting nayambala neyo vest jayambadde eyo gy'oli mukubeera nga olaba alina kyeyewunyiza bannayuganda atadde mu kibayita stearic acid wamu ne silicone eyo yo n'omukuba tear gas esobola kubeera nga emubalagala ku mubiri. Video eno njagoba gyetegereze bulungi omale ombulire byaddala Fred Lumbi ino interview yajijewa kasajja kagezi nnyo okubeera nga kamulabudde ate n'abazungu badde bamaze dda okubeera nga bakola ki bamulabula sokolabe kinjagadde okugamba ekya Bodehama nakyo wandibadde okiriza oti nga kono okirowoozaako ekya Bodehama wandibadde okiriza oti nga kono okirowoozaako again oba kyetuyita bulletproof wandibadde okiddamu n'okirowoozaako one tulina ekizibu kimu kanti kunyonyera Mr. President ensonga zino tuzirimu n'abantu abanyigirizibwa bokka tetuzirimu n'abannaddiini kubanga bafunamu tetuzirimu n'abayigirivu abayigi abeeyita bayigirize nti bazirimu tetuzirimu nti wafuzi banono bazirimu zirimu ffe abanyigirizibwa buli yali mu gavumenti asobola kusympathizinga naawe. In fact you are becoming an obstacle in some people's life, so in case anything happens abantu bewandiroza nti bandibadde bavaayo okwogera tebajja kwogera bagenda sigala kubanga baba bawonye ekintu ekibadde kigenda okubalemesa obulamu bwabwe. For information Mr. President njira kutegeeza abasajja betudiringa nabo okuva ku Nyandwe yafulumizza abaana be abamu n'afulumya ne bazzukulu be bano basalimu ba minisita bonna basinga obungi bafulumizza abaana baabwe ba MP ba NRM n'abantu abane mu government bafulumizza abaana baabwe n'ennabbali abo yafu. Alright, ebino nga tubitadde ku mabbali njagala weetegereza amagye ge bayiye ku kuba olunaku olwaleero olabira ddala nti no bano bo banjawulo kuba bulijjo kyova olaba His Excellency Robert Kyagulanyi aka bulletproof yakataddeko n'amaanyi kubanga banasajja basobola okujjawo ne beewakanya. We are waiting him afande officer. No way. We are waiting him. No. This is journalist here. We are waiting him. Give me it up. Don't give us instruction now. We. Dava military. Alright, munansonyi okubeera nga mbalwisa okutuuka ku kino naye era nga we mukimanyise kyuli kyera ate ebeera very important. Tukulize message ya His Excellency Robert Kyagulanyi gy'atusabye hatugibatuuseeko oba tubibatuuseeko. Mwami byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwa jjo nalabye nga mwami byakagaba akulira poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale batukwate era n'agamba nti batutulugunya batukuba ne batta n'abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda kubanga tukola procession oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera n'agamba nti tumaliriza leeti rally zaffe yawadde nasonga ki yokusatu n'agamba n'ogamba nti tubakuba. Of course mwami byakagaba alimba nze kennyini mbadde nga nkiddiŋŋana nti ffe tuli non-violent tetukola fujjo era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe baba banoonya ekyekwaso okutukolako obulabe bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe bakole fujjo era ekyo ffe kennyini tubadde tukyeteekerako esseera
nga tumakinga sure tewali muntu akola fujjo nga tuliranye. Ekyokubiri muze mulaba nga poliisi egala amakubo ne tulemesa okuyita amakubo ag'okumpi bwe twanditambulidde eddakiika 10 ne tutambulirawo essaawa 2 tusobole okutuuka late. So ekyokugamba nti tukampeininga late tekiriiyo newankubadde batulemesa ewamu tulema okutuukayo ng'ate tuze tulaba Nabbanja nga campaigninga n'essaawa 2 ez'ekiro. Bwe bagamba nti tukola emiggundu oba tukola procession bannange mwena mwabadde mulaba n'olunaku lw'eggulo nga Mwai Museveni ng'akola procession embalala ng'emmotoka za poliisi n'ez'amagye zisomba abawagizi ba NRM okubajja Ntungamo okubajja Kashali n'ebitundu ebirala byonna nga babaleeta ku lwale ya Museveni nga baggala n'amakubo nga bayisa ebivulu byabwe. So kyanaku nnyo okuba nti poliisi yo kennyini tegoberera amateeka ate ne balimba ku kamera nga n'amazima weegali. Muze mubiraba nga poliisi yeeyisa ebivulu bya Mwai Museveni nga bayisa ebivulu bya Museveni poliisi ate yeebakuuma era nga bwe mwalabye ng'emmotoka za poliisi ate zisomba abawagizi ba Museveni. So kikyamu bw'agamba nti ffe tuyisa ebivulu abalabye batayisa ekyo mukyamu. Bw'agamba nti tukampeininga ekiro nakyo mukyamu kubanga tulabye Nabbanja nga ya campaigning ekiro nga takuumibwa poliisi. N'ekyokugamba nti ffe tukuba abasirikale nakyo kikyamu nnyo bajja mubiraba ku kamera era tubuze nga tubagamba nti kamera kikyokulwanyisa ku kyaffe. Muze mbalaba ku kamera twabadde eyiganga ne bajja abasirikale ne bakuba abantu amasasi nga ne rally ewedde. Mwakirabye Masaka emmotoka z'amagye nga zitomera abantu baze bawamba ebintu byaffe bawamba ebyuma byaffe byonna bitukozesa campaign. Ne bwe tuba tutambula ebyuma baagala bisalako tebaagala tukampeininge n'abantu. N'ekirala poliisi kyekola evugira emmotoka mu bantu yevuga obubi naye ate olw'eggulu omwogezi wa poliisi bw'aba ayogera agamba ffe tugala traffic ffe tulemesa amakubo etambula. Ne bwe mwetegereza poliisi n'amagye be bavuga obubi ku kkubo. So ekyo tukivumirira nnyo n'ekisembayo ku bye tuvumirira ye poliisi n'amagye okugendanga mu bitundu abantu gye tuba tugenza okuyita nga bayimiridde ku kkubo erudda ne ludda okutuwubirako. Bantu baze batwaniriza mu ssanyu naye poliisi kati nakyo tekyagala kulaba nti abantu batwaniriza mu ssanyu. Olunaku lwajjo bagaddewo n'akatale k'ekasanga. Bwetuukirira ssaawa zino eno bwe bakutuma bayimbi abataano abasinga oba abasinze okugwa mu guno omwaka Eddie Kenzo wamu n'abayimbi baabo bali mu kubeera ng'olaba mu screen poososaayo nkugambye bo balagidde ddala nti ebyaddala enteegera yaabwe ntono nnyo. Njagala osooka owuliriza Eddie Kenzo yakava ssaawa zino eno ng'akaaba yagamba nti ebyaddala copyright yagaana kati ssaawa zino just 2 months akulaga nti ebyaddala copyright gyeri era egenda kula. Olabira ddala nti n'abadongo sokolabe sagala kutima mugambo kubanga omuntu abeera atya n'abigatta nga yava eri mbulamu okubeera peasant n'abigatta mpaka kuba pulezidenti n'akuwabula n'ogaana oba tolina Geto ya Museveni ba geto yuti mwebereremu owaye geto yachi ya Museveni mwebereremu ba geto yuti nabalanga mpaka nya Museveni ndiye jusa kale okumuwakanya tekyandibadde kibi yoba namuwakanyamu kubanga bukayanire bweru w'ekikomera ofuka noise maker naye bw'oyingira n'okayanira munda bata obaka amaloboozi go agakakana ne muwulizinganya omanye ebintu bye tulobinze jinji empuliziganya eyo okimanyi tugenda kufuna copyright ro copyright management system yawedde ka sensitization yeddako tulina okutuuka kuggula nesenga twali tukayanira bweru wa kikomera etwandibise singa tuli basomboyi senga tusomboyi oba okayanira mu butamanya baga aniyo yaleekaana ajje tulabe bw'ogaana okujja ne baga vaawo bw'ogaana ne bakubatiyaga ekintu ekyo ekintu kyogera ku kya copyright law nze kati okimanya ennyimba zange zonna zinayimba mu Firebase zinaako buyinza sizinako bwannannyini